Previously on Amakagakaboyo, the peaceful house. Haya basi. Mama nyabo nakamati. Yes, wantu mwaiche kwantu. Wauvawo. Wetwasembayo kwekanya akatundu kafaka ya katanu mu mwenda. Myaka ndambuza nimbuza. Mukagwayo mukadde. Sebo yali akute nakomawo makagagwaya. Bera serious. Era nga agamba Yesu agenda kuva makagagwaya. Akomyewo sebo kufumba. Ne imagine. Byali banga lya myaka 3. Kagakaboyo, the peaceful house. Twolekede ekyatulese. Nga bagama Empire Movies Productions kasenge. Nga begasa mu Netamuzi Media Uganda ne bajja kutuusa ka cinema ke twolekede. Era nkano kagenda kubeera kasufu kamala. Gwe nkusaba kimukalira tusobola okanyonyoka. Nga bagamba Tamale Godfrey kabaka yennyini mwenye kano yakakwata n'akagatagata. Era bw'atyo najja kutuusaako butongole waziranga Semba cha Rashidi najja director wako okuntiko. Nanga video isimaka Uganda nembera DOP wako director photography. Yakaise amakaga akaboyo the peaceful house. Tuli ku season ya 2 kano katundu kankaaga. Kuruno yakatandikide ruda njagala olabe. Kano kayitibwa Kakoola. Era nga Kakoola kano sebo kasangibwa eyo ekifo ekyenjawulo ekiyitibwa Kasenge. Waliwo nakyali yali atudde ku bali. Mukazi wattu yali agenda maaso n'okujjukira ebintu by'ajjayitamu. Nga si mulala okujjako Nalulungi Kabejjawo Kaalo omubalagavu Kamala. Mwana muwala Devu Namuddu ajukira akaseera ak'essanyu mwe baabeeranga n'omwagalwa we. Ebintu byonna ebize bimutuukako wabulanga ebirowoozo byonna. Omanyi kati engeri gye mbadde ndudde nga sikulanga nebyenkola byonna enkola ndowooza mwana w'abandi gwe naleka ku kyalo okulyaga yajange ebirowoozo nga biri eri kabulaaza. Bagamba ku nsi ya Katonda omukyala omukyala ajja bufumbo mazima nga ze kukulabirira naye gwe mazima n'osuula munno mu kiyumba mukazi watubambi. Mulaba mayumba, mulaba abantu kunyirira, mubalaba kubeera nga mu butuufu teboogera yogera wabulanga ebirowoozo by'omukwano. Mumanyi waliwo ekisaawe ekituuka n'ogumiikiriza. N'owulira nga mu butuufu kisuse. Mukazi wattu agamba yeekuumya akaseera. Wabula ne we yeekuuma atya talabawo njawulo. Gwe yeekuumira talabikako. Komyewo. Kayino ziba teziruusa twawulira. Ayita. Atokyuka. Atoza simuula. Komyewo. Mukazi wattu ali bizibu bye. Why? Bamulaba banaakamanyiro. Ina uzili eri embeera zo. Leka naawe okyali mubiri ebintu bye by'amasappe. Obadde omyesenga katola obadde bwebo. Jukira lunaji yalaga Mukama yamanyi. Naye ffe tulaba akomyewo. Linda ko. Yali sebo yatambulamu. Muula. Kanzije. Gwe twayikira nkomyewo kati tugenda kwogera. Ntunga alumbiddwa. Nawonako ku mugugu naye kati ate mpulira ku bizibu ebimu byenjagala okuwona ate bibyo bikomawo bukomi. Solution yengi nanze seerega n'abantu kati. Obadde atonnafumba. Taata ate tewampasa. Oli mukabaaba. Ku luno se omula yakomawo nga musanyufu ebitenkanika. Nga n'akanyiiro sebo kwekali. Mandaba. Yenze sikyukanga. Baabano. Naye nga tubaagala nnyo mwena bakalabira we mutudde ng'oli ku TV yo tunis era nga gwe TV yo togivaako nabagamba wano essanyu lyo we litandikira.
Nawe leka ate kubeera mugayavu. Abakalabira ku muyingagano gwa internet ate mwe big up mwe bali ku followinga mwe bali nnyo na commentinga mwe bali subscribinga mwe bali ku likinga ga buli kimu kitambula bukwaku nga bwe tukyetaaga naye ngoma nnyo ina ku buyambi obwa drone buyambi bwa kamera n'ebikozesebwa mu Ne mbuzo bali wazinyambako kuba zendeseera mu baaga zidduga sina mu mirimo gino gye tukola bannange osobola otukontakitinga munya yenzi kansooke ngende noonye ku biri eno naffe tusobogezaako okubawa ekisinga mpona muganda waatekodda omusajja oyagwe lubi yankuba agenda nkuba otyo nzize neraavu yange yonna bwendi kati jjukira wetwakoma mu maka gwa Kaboyo omutembe yali akyesibye ku nakyala Debula amugamba kwate kuba ogende mazima uli wandeetera emiwunyo omusajja n'ansaka tejjakatale omutembe nkasi akano naye agamba akoyo obuwulu guno guba ogusemba enamba biri tewajimpa guba ogusemba kale mpa nti kale naye nga lwaki obwongo baganya kanjikuwe naye mangu ogende kubanga saaga Akaboyo tusangawo Akaboyo tomwegala mutembeeyi ebintu bye ye aba ayagala bya kashi bakita yotya aba ayagala kya saawa eyo yennyini olugwe nako ebintu by'embirigo kumbe nalulungi waabo mu miti bino byonna bigenda mu maaso olwo yali bali nga yekanya akasineema emiti egikuuma oyo emiti gyegyekuuma n'akwata nako bwagamba ng'olina ssente kale labayo leka kimu bajja beekubye sherefi sanga wano kabo yayinza okusanga baabano omunene n'asembera tufudde omanyi tandika sokolindeko nona kiki gwe ssebo kuli yasala akwate kuba mugyewo leka naawe mekoze nkonyoko z'amagunzo todamu kumanyira gwe kali naatewulira mukoddomi we mulina ne baddalingi maama fere tulina muli bamulaba kaki mukoddomi ovuma mukoddomi alinamu engeri y'akamanyiiro omanyi abavuuka bamanyi nze mukuba nze nkakuba ebikewagaga mu bigalo bintu nga kyakufaanana nkwe sente gwe mulabe watwange emwanyi basajja gwe todamu kumanyire naawe bagambe sibasanga gwe mbagambe tuli katundu kankaaga zagwako ku nkona kalavu kakati onojjukira ali yakomawo eka mpulira nkukoje wemba nakuta manze nzizayo ngijambala sente zizino zifunye yambala dda mu njo gyeyo ebintu byogende koleki yambala odde ewamu odde ewanyo kutalina kuzaala ekikunefu byako kiti nali nzadde ku mwana kirenzigwe wantana bino bimpise nenze mukokadde mbala byonna bye mukoze yabaye kiki kalino ziba teziri busa zaleeta Kaboyo malebe kiki tewali nga nsanje mukaya yavuma angambye agenda kunzizewa folo nakugamba dda omwo omwana atambula nviiri kati akola nedda wamalimbo lwaki tagenda ewaabwe omumazeko n'apetaiti yandese ebyokulya byange muli wano mulekana bulekanyi kiki ku nsi ya Katonda Kaboyo alabye anagenda dinga nagamba dedi kati jayo engoye z'omutambuli mugemu manyi Kaboyo waatabuka yaba ayagala ekyo ayagala kikolebwe mu kaseera ako ye mukoddomi agamba agenda kuloopa sisita we ate amuloopa owa Kaboyo kyokka Kaboyo agamba mukoddomi we takyamwagala omwana oyo atambula nviire baabano nze nkuga kati gwewoza ye kakati insikampola oli kisimu mbalabye kati kambuuze bwangu leka nkubuuze aba mukuwa akwatira ebintu mukolaki temuwulira towetakula mutwe ngamba gwe ayi nawe wakwata ebintu byonna kati nno nze ngenda zifunyo nzija yanguwa owulidde
kola ekisoboka kyonna okumulaba nti nawe kati gwe tabo tuwayisa bulungi gwe ina gaisa agabe bwangu bangenda bera nze n'ovuma wano ne ogenda bera muliranga muntu sirika nze n'ovuma wano ate tange zange zaaba babangu kati yakutadde 15 nawe sinzi bajja sebo bateese omanya olina ogezaako okuba oba kitwandiise kati amuwanguzi zitwala kugobe zitwala kugobe baba nyongera sente kibase nkuwadde omutwala toyagala nkwongere mu siru gwe baba zino obula bantu ekano zange nzaagala zino 15 sente mpola ulikisira bagambye kampakinga engoye baba ze nyongera omutwala kaboyo naye ali mukuta ali parkinga bano bakyali mu kwefulukuta ngange ekano zange nzaagala ogenda ogenda berawo ogenda kubeera nga mama ali obagedde byakuta bera nezo ngende mugamba alime kugoba baba nageza etano zitwale etano zitwale ulikisiru kale bera nezo ngenda kugamba alime kutwala ate kyesiraba kyabo baba kama nawe mwana musoni wakakyalagirwa ewaabwe nakyala asaana akwate kubo nayingira enju basooke babyogeremu naye nga abantu abakulu kaboyo yayagala omwana akwate kuba atambula abaviire yakuwa abaana ab'eddalu tuwadde wanakyala ayitibwa Namuddu waliwo yajja mbaddeyo nga nkulowoozaako kakati yali azze kuno yali talina na kitambuliso kye yali kameramaani otambule eddakiika ezinga sikyakulaba maaso gange yasitukirawo buli simba n'akwate kubo n'amugamba atambula otawanyika ogenda onviire jesi kisime nga mugezi mu nsawo yange jjukira yali abbye essimu ye kati njira essimu nagenda bugenzi nayo just era gye mbadde ndeese bannange wali kakati eriri erikuzzeeka joka tumanyiyo obeera wano nze kenzize wano leero tolali oli wangu basime n'ebinja nezino nonkubakuba empi neleero noleta guleda siva wano yagamba ekimuleese taze kuba bifaananyi ade n'omusajja leero ate nga musinga waliwo omusajja aliwa ayina ensonga yessebo emuleese buli kaseera buli wajja wano nakyala sebo yamugamba mbu alina omusajja naye ye buli wajja tasangangawo yadde omusajja yasalawo ne yeetuulira ye kati tofunye omanyi linaleeta emba n'ozingobya ne bane kati mukazi gwe omanyi ebiseera ebisinga abakazi bano balina engeri gye batumanyiramu mwana wowe otambula ku kino ekyalo kyonna kyonna olaba ng'olina kulemera wano wange sikitambula nze enveeri dereke nga nzize wano waliwo omuntu gobera naye nga yeesiriwaza si yange eso kati azze amulaga tayagala kumanya leero esonzeewo ng'olina kyoleeta ekya musajja watu agamba nveeri dairekiti nga nzijja wano kyokka gwe neebuzisa ebyekisirumbu simanya ku kyalo kyonna olabye kujja wano kayongeza naye nga nali nina ensonga eyiyo gyennyini gyendi nsonga ki ensonga omanyi mbezi sigimanyi gy'oba ngamba nti ogende kuba njagala tuula baby I love you so yasooka nassa n'ekikowe ensonga gye yali kugamba ensonga eyali emuleese kagambo kabalagavu kamala mukwano nakupenda love ye ntambuza akannaginagi omanyi kyekibeta akannaginagi omukwano gwe guleese kameraman ne gumujja gy'asula musajja tunaatambuza bigere jjukira kati bwada tezikyakirizibwa tere yadde akapiki yadde akamotoka oyina kukalakatawo kigere buli kaseera buli kiro alogootana Namuddu mazima laavu yonna gy'ayina emutta ayo nagambibwa yaloka mugundira amasimaati era yasazeewo ayambale buli obwalagirwa atirisiti naye ajjeko ng'anyiridde biwulidde byonna byangambye naye anyway mukazi wattu kirowoozeeko osanga naakuddamu ekirungi yabiwuliriza era namugamba mu kaseera kano ngenda kirowoozaako tomanya mulaye ngenda kuddamu nyinza okuddamu kati nkubbanga ki twampulendera nga saagana kuseguka maife abasajja tuli bazibu naye kati omanyi wanimpadde buna mazima nekkuyakuwa ginempewa bwezi ku ddoboozi ly'obuyinza yamusaba akanamba ate
kati Christian hamukubirako obukubizi kasimu anya kyenaba nsazeewo gwe teweraliikirira nkugambye nja kukuddamu tomanya kyonna kyenaba nsazeewo ojja kugamba omanyi kiba kitiibwa ky'abakyala okusooka ne bagaana naye jjukira twatandise mukazi watubambi omusajja gwayagala kabulaaza sempijja takomawo naye ku luno waliwo amusuulidde omwoyo n'alaga Kristi yamulowoozaako bambi era n'akwata ekkubo n'akomyawo n'essimu ye gye yali amanyi nti yali ebbiddwa tusisinkane mukagenda okubeera akankaaga mu ekimu Umesi Make.